Infomedia Weri abantu enansanaganda ab'ekitongole eky'obutonde bw'ensi Kinema bwe batukiza ebikwekweto ku bantu abagambibwa okwesenza mu lutobazi lwa Lubigi. Twabasooka okumenyerwa amayumba mu kiseera kino basula wabweru mu mpewo. Obuziina kasasula obufaliso tusulako kuko abantu babitira mu mayumba agaffe byonna ebisinga byafiira mu mayumba. Ne tukungaanirawo poliisi nejja n'obuwunga imagine bwe baba batugabidde abantu kinnoomu bekikwatako ne babutwala. Nga we navende nga kankuweya kawunga. Nga bw'okyogedde. Akawunga kilo 10 atuwadde ekijanjaalo atuwaddeyo ka sabbuuni tunaabeko ne babutwala. Tuyina obujulizi bulaga nti bakola balino n'ebintu byaffe. Kitegeera. Era lwe badda batutwala ogwoko twasibiraawo. Otusibirako ani abajjayo. Bali smachi baliko. Tuba tutuwama tuteekaawo. Watusibira nakula tutuddawo wansi. Bwe batukoowa nti muddeje mukola ki? Jemuva. Kantu babuuza mwatukwatidde ki? Tuyina amusango kutukwasizza. Bafunye ku ssanyu omuzira Kisaaha Hassan Bulwadda bwe yavuddeyo n'abawayiikaze ettaka 5 ezisangibwa mu ggombolola y'Ekikandwa ku kyalo ky'Ekizigo Matebusunju mu disitulikiti y'Emityana okusobola okutandika obulamu obupya. Kyemanya era gavumenti nayo etegeera bulungi jjamba kwaira eddwaliro mu kifo kyonna amasomero. Kyemulina okumanya nti mulina kubeera bakakkamu n'abagumikiriza. N'abantu bwe mulaba nti beeyawa ng'akutte ku vidiyo teno abamanyi nti bamuka eriya kano kubamenya teno mwabamanyi bakanaabe banaboze emmotoka abali ku kkubo yagenda kunganya ye bantu be. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Weri abantu enansanaganda ab'ekitongole eky'obutonde bw'ensi Kinema bwe batukiza ebikwekweto ku bantu abagambibwa okwesenza mu lutobazi lwa Lubigi. Twabasooka okumenyerwa amayumba mu kiseera kino basula wabweru mu mpewo. Kyokka bano olunaku lw'eggulo bafunye ku ssanyu omuzira Kisaaha Hassan Bulwadda bwe yavuddeyo n'abawayiikaze ettaka 5 ezisangibwa mu ggombolola y'Ekikandwa ku kyalo ky'Ekizigo Matebusunju mu disitulikiti y'Emityana okusobola okutandika obulamu obupya. Kyemanya era gavumenti nayo etegeera bulungi jjamba kwaira eddwaliro mu kifo kyonna amasomero. Kyemulina okumanya nti mulina kubeera bakakkamu n'abagumikiriza. Abatuuze abawerekeddwako omubaka wa gavumenti enansana Ali Shafiki Nsubuga beebazizza nnyo omuzira Kisa okubasuula omukono bayite mu mbeera enzibu ddala gye babaddemu. Bannakyegwanyiza tetwagalako beegomba era mulaba bulungi nnyo nti tractor yiye ekola omulimu gwayo tusenda amakubo okulaba nti buli muntu akola ki kino kye bayita okusaka. Mwebaza nnyo alhamdulillahi rabbil aalamiina barakallahu fiikum kubaze nali simanyikiddako y'ensonga lwaki nakaba nintuuka n'okubikibwa. Omuniikalina mwebadde enswa ya myali 3 ebyange biri practical sibalimba. I'm opening up bursary schemes to raise up a child. Madam RDC Yampapaka and is supporting Yagendo Kuzandi Veilinga to be aware that Mwabise Makula and Raise Up and the NAPSA members, we are opening up bursary schemes. Bursaries tugenda kuzaroketinga nga full bursaries.
bursaries tujja kuzigaba naye full bursary tetugenda kuwa uniform tetugenda kugulira bitabo tetugenda kuleeta bintu by'abaana nti ate talina masuuka takolaki n'ekirala mulambudde essomero abaana bali smart tetwagala tukuwe basale otuleetere uniform y'egganda ojja kutunyumiza ate bamenya ate biki kakati nze mundaba munsaasire kakati mwami Semakula omwana agira asomera mu uniform y'ekyannamukaaka no thank you kati wabagabye basale akuweeyo omuntu omu kuba kuno bamenya amayumba gaabwe weyawadde basale kitaga munonyako bwakuwaayo omu gwe bamenya nga wamu eriya muno kituufu nga bamumenye nga yamuwadde basale nja kukikkiriza gwate yaziwadde baane kati gwogamba otambu yayisiza mu kadrive bebamenyera amayumba ne bebatamenyera mwena mujemba we basale drive yayise muno yayitamu last weekend kani tugamba tete baba batamenyera bakaba kyekimu naffe bwe tukaaba nakati bebamenyera mu malisoose yo mwagenzeeyo kone mulaba kakati kugambye ensonga zino yayisa mu drive nga bwe nkugambye naye ku satula ye requirements ze yeetaaga nga makumana n'umuteeka kasomera ngamba nsinze kuba kasatu mu 5 ewe bwana mu 5 kitegeera naye requirements zasaba ziri mu mitwalo 6 katolomante asiza kiriwo basi before media tuguse ensonga abagoberedde kitundu kyaffe ekyasoose tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyakubiri tuli eno mu Lubigi abantu bebamenya mu Lubigi bakyaka abatebanafuna bwenkanya basula mu bitundu baali mukyalo wandinayi wano bamita Sofia Kalule abeera nno wangeye linnya lya taata lya mwami lya taata nakyo nawe weddirangeye oba muganda wange manyinaze wange nga mwalala twalabira ddala nnyo tulina ennaku nnyingi ku mitima gyaffe tulina obulumi otayinza kugeraageranya ku kintu kyonna kuba tinza omuntu yakera nengula awantu aw'okubeera nenzimbawo akayumba kange bwe nali nakataddewo mba ndiawo ng'omuyaaye azze era bwe mba n'okumwita kuba muyaaye omuntu yali mu mateeka yandinda naneeroka naŋŋamba nti wategeedde ono oliwo mu bubi oliwo mu bukyamu naye kyemuyisidde omuyaaye yava buvi gye yava tena gwategeezezza nti nze gundi nti obambudde bwe wati namenya ennyumba yange kitegeera kati esawa tuli mu bibuloka nga bw'obiraba wali mazeeko bbanga kimu kuno ku Lubigi kunbadde mazeeko emyaka 4 naye mulikuŋŋa nti ndiwo mu bukyamu nga nsasula amazzi nsasula amasannyalaze byonna bintu bya gavumenti byonna ngaebiraba tawuni kanso nosala ninjiwanga ngerweze njiwanga sente zange naye taŋŋamba nti wadde oli mu kuzimbawo naye oliwo mu bukyamu naye neesirika ekitegeera bamaze okutumenya tulina wakudda tulina abaana b'okuliisa abaana balwalanga bulijjo abaana balina okusoma kubaga nti temujja kusoma tulina sente zakolaki zabasomesa tulina nti oba olina wonoobaweereza noba alina ebizibu byebimu nga byolimu netekuŋŋaanyizaawo enti yange yiye eyabbulwa giraba awo bwe tugwa ekitegeera wana mugenda kubeerawo pakadde lugenda kubeerawo okutuusa gwekikwatako nga tuwadde obwenkanya teri muntu gwolaba akuŋŋaanidde awo nga yasikirawo yagulawo na sente ze nga gavumenti esirise era si gyennola neterako ne sitampu nti nguze okitegeera naye nayo yasirika teyaŋŋamba nti wadde oze okugula naye oguze mu lutobazi byonna bikyali awo netwatusinga tukuŋŋaanidde awo poliisi neva gye yava netutwala ku poliisi obuziina bwaffe okitegeera obuziina kasasula obufaliso tusulako babitira mu mayumba gaffe byonna ebisinga byafiira mu mayumba netukuŋŋaaniraawo poliisi nejja n'obuwunga imagine bwe bali batugabidde abantu kinnoomu bekikwatako ne babutwala nga wenava endi nga kankuweyo kawunga nga bw'okyogedde
akawunga kilo 10 atuwadde ekijanjalo atuwaddeyo kasabuni tunaabeko ne babutwala gwe gwali n'ogusooka okututwala ntoka tukatuzaako ki antude ntube tuteeka nyeera tundubaale ne tuzaawo neddogo okumeka ejja n'amajambiya nitematemu obutentitenti obwo poliisi naawe beeyita mbu bamaje kabajja bambala uniform za njawulo tuyina obujulizi obulaga nti bakola balino n'ebintu byaffe ekitegeera era lwe badda batutwala ogwoko twasibiraawo ani abajjayo bali simana kye baliko tuba tutuwamba tuteekaawo watusibira olunaku tutuddeawo wansi bwe batukoowa nti mudde gye mukola ki gye muva nga tubabuuza mwatukwatidde ki tuyina musango gutukwasizza tugamba mudde gye muva ekitegeera naye ogusembyeyo era batututte wano watutuusa wali ku lubigi ku poliisi bona batwejjire mpaka ku Nemausi batweyiwayo nema netugamba poliisi ebazinga mujja kukola ki wano kofe tugambye wano we wali ebyaffe Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ekitegeera era nitubeerabeerako ebitegeeza twamalawo ne batugamba mudde gye muva ekitegeera omuntu alina omusango mukwate mutwale mu kkooti yo poliisi mulaga omusango gwekola ki gwerina ne batuyiwa wali ntumala twamalawo transport etukomyawo eno be bamutuwa fate be bava okusiba abalina era omusango ekitegeera ne batuweza tukomyawo wano neko olusimi basembyeyo okujja batu tenti zonna nga bwoziraba ne mbakadde wali tebalekawo yadda kakunta bena byagula kasasule wali babyokeza ku kiro bire mu kunyoka omuliro ebinyoka bivamu omukka be bayokeza so bajja ne bagira tenti zonna za musulamu ne babitematema bali bayitirivu ne babikunganya ne babituuma ebikuma akabiriti kati nze omuntu gw'otagamba nti nkugobye nkutadde gindi ansubira kulaga luddawa yenze gwagamba nti nina omusango okubeera mu lutobazi lwaki tanga omusango gwennina oba kale ne bansiba n'embeerayo nima nti kituufu ndiwo mu bukyamu naye bwe bansiba babagamba dda gy'ova bwe bakukwata bagamba ddayo gy'ova obuzibu buli sayidi wa twawerako omugagga yabawa ettaka nabagamba mwenna mwenna be bamenye eno baba wadde ettaka sejjukirayo bulungi bafunye ku ssanyu omuzira Kisaaja Hassan Bulwadda bwe yavuddeyo n'abawayiikaze ettaka 5 ezisangibwa mu ggombolola y'Ekikandwa ku kyalo ky'Ekizigo Matebusunju mu disitulikiti y'e Mityana okusobola okutandika obulamu obupya. Kyemmanyi era gavumenti nayo etegeera bulungi ejja kwaira eddwaliro mu kifo kyonna amasomero kyemulina okumanya temulina kubeera bakakkamu na bagumiikiriza
abamu bagenda mwena musigalira omugaga nga bw'omwogedde bwawulira omuwulire nange bwe namuwulira obuwulizi sijja kulimba nti mmanyi nali kwansamba kujjuga yadde ku jjiiko y'ettaka nti yeeno ekitegeera n'abantu bwe mulaba nti beeyawa ng'akutte ku vidiyo teeno abamanyi nti bamuka eriya kano kubamenya teeno omu abamanyi bakanaabe balaboze emmotoka abali ku kkubo yagenda akunganya ye bantu be teri yafuna ttaka wa Haji Wadda nga ye bwakyogera kwanza sifuna nga yadde ejjiiko y'ettaka nti yeeno tolenayo mukwano gwo oba mutuuze munno obaali wano nga yafunayo ettaka mubono bonna bendi nabo wano bwe bati sani omuguma nti yafunayo ettaka ne feesi ze baalaga mu kamera nga bali eri simanyiiko n'emu kati simanyi baani be yawa ettaka baagamba nga bateeza abantu b'omu Lubigi be yabawa ettaka baavaawa simanyi gye yabajja be yawa ettaka ne basale zino zempira abawa abantu b'omu Lubigi nazo byange biri practical sibalimba. I'm opening up bursary schemes to raise up a child. Madam RDC yampa backup and is supporting yagenda okuzandivayiringa to be aware that Mwami Makula and raise up and NAPSA members we are opening up bursary schemes. Bursary zetugenda okuwa tugenda kuzaroketinga nga full bursaries. Full bursaries tujja kuzigaba naye full bursary tetugenda kuwa uniform, tetugenda kugulira bitabo, tetugenda kuleeta bintu by'abaana nti ate talina masuuka takolaki. N'ekirala mulambudde essomero abaana bali smart. Tetwagala tukuwe bursary otuleetere uniform y'egganda ojje kutunyumiza ate bamenya ate biki kakati nze mundaba munsaasire kakati Mwami Makula omwana agira asomera mu uniform y'ekyannamukaaka. No thank you. Kati wabagabye bursary akuweeyo omuntu omu kuba kuno bamenya amayumba gaabwe weyawadde bursary bwakuwaayo omu gwe bamenya nga wamu eriya muno kituufu nga bamumenye nga yamuwadde bursary nja kukikkiriza gwate yaziwadde baani kati gwogamba otambu yayisiza mu kadrive be bamenyera amayumba ne be batamenyera mwena mujemba we bursary drive yayise muno yayitamu last weekend kane tugamba tete baba batamenyera bakaba kyekimu naffe bwe tukaaba nakati be bamenyera mu mali soose yo mwagenzeyo ko ne mulaba kakati kugambye ensonga zino yayisa mu drive nga bwe nkugambye naye ku satula ye requirements ze yeetaaga nga makumana n'umuteeka kasomera ngamba nsinze kuba kasatu mu 5 ewe bwana mu 5 kitegeera naye requirements za saba ziri mu 6,000 katolo manta asiza kiriwo manta asiza ki kata butusobere tuli bubi tuli mu mbeera bwetu ya kutetenkanya police tuli bulala tetugante bamuna musango bwe tubatwalira nitubeera ku bunkenke tufuna wana abantu abenya batulambula tutamanyi gye bava bambadde uniform bambalo by'abamaje bya police tetumanyi gye batuwagaza. So obubaka bwogamba government tunagenda okujuja buluti atuokeza ne mu butundu bale buli. So obubaka bwogamba bekikwatako abali eyo batulaba katantu bekikwatako nga mwe muli jjajja mwami jjajja mwami ensonga zino zimanyi bulungi mu bitiibwa ekitegeera njabako kumakyo gambe nti Lubigi ayisiza wano bwati ne bwewati ekitegeera nti oba kale ekisiba kumakiri kimu kyokka nti abasajja abannema bakyogera mu lukatero nate ensinga okuwulira abasajja abannema twagendayo ku ofiisi zaabwe twalina road mayor bo ne bagamba omukulu yennyini n'agamba tekitufu abantu nansana tuwakikola yes ne twagoberera amateeka nga tukikola. Johansi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja anti Mickey Wine live concert tusabale
high school ekutusako Mickey Wine Surubata Kingi agenda kuchakala jahazi pia Munyonyo nga musanvu Septemba 2024 okuyingira mitwalo ebiri yepe mitwalo 5 ate emyezi milioni 3 ate tusabale ku jahazi pia Munyonyo kalako wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwenna mujja muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedians batikitokers sawa bbiri ez'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Tunakikkiriza tutwagoyedde mateeka nga tukola ensonga ezo. Ye nyina natugamba ngenda afuna olunaku era mu wiiki eyo yennyini gitwagenderamu nzije nansonga zino ndekutula mu bukyamu butakiwa mutuufu bwokikola naye butakikola mu bukyamu mutuufu bakyo tutwalekyo okubakolera naye kati tuli mu mwezi munati tumulaba bwakola ki bwajja ajja agambe nti wano wetuyisiza mwabasaidizi eno n'abanasayidizi eno mweyiye talabiseeko ate batugobaganya bano abajja ne bayokya ebintu byammwe ne batematema ebintu byokya bo babagamba bavaawa bajja bambadde poliisi embalo by'amagye n'ebya poliisi bwojjagenda poliisi nga kyoyambadde bamanyi nti okituufu oluwa poliisi era batujjawo otwala ku poliisi wali kiteeza baba poliisi teri muntu atwala nga bwa bulijjo poliisi etutwala njajja mwami ensonga zino ntono nnyo azisobolanga atutetenkanye nsaa kulemera mu bifunfugu bino eno abaana batulwalirako emisujja gy'ensiri buli lunaku ensonga zino azimalanga aye kyayiya batugire ffe balonzi be atugobaganya kati omwaka oguddaku tunalondaani tumaze ofa tuweddewo ffe n'emisujja gy'ensiri. Anyway, kwesi bifa media tugusa ensonga obubaka ndowooza buludde bw'omukyala ono Kalule wano mu Lubigi abantu be bamenya tebannafuna bwenkanya bakyemulugunya kituusi gye kyava naye tebamanyiiyo kyokka ne babadde beesisikiriza babagobaganya enkya n'eggulo batematema ebintu byabwe tundu bali kubasulamu ne bagookya beebuuza bo balina musango ki era beebuuza bagenda kuddawa kino nno ekibuuzo kinene sobola okukibuuza gwali eyo nenkibuuza n'abakulu abali eyo mu ofiisi gammwe abanene nti bano abantu abali mu mbeera kuddawa nze muzzukulu wa Kabajja kwesi bifa media tugusa ensonga amakatu waleke tutwale obubaka buno tomanya mu butuusi jjajja mwami ensonga zinazimanyi ate byonna abisobolanga kuno obusonga butono nnyo okitegeeza ajja agambe nti wate wayisizaawa nti wano kyakiraga nti waaliwawo nti kiikino okitegeeza kale ntisijja kuwa ssente nte naye nkufunidde wenkuteeka awali pamanenti buli gwolaba ali awo ayagala kimu kufuna waalaga ekimusibyewo nti talina wakola ki waalaga olaba obutundu baalo obwo nga si nnaku okukuluma tuyinza kukayingiramu yadde sekendi ezi akukola naye abantu bakebakamu n'abaana kyo omwana yazirise nga afutte ku ssomero bamugobye school fees najja ng'atambula agenda waabwe n'abuuza mami nze waka nga sirabawo ntawakawo mulaze tenti ntawakawo wano bamwambusiza mu ddwaliro ng'azirise yembeera egenda okubeerangawo abantu abaana abaali bamanyi nti wano wewaffe kati ng'obalaga tenti nti mubeera wano tugenda okubeera wano ekyo nkikugamba taata tugenda okubeera wano mu tenti eno kagwake keetonye ng'okutuusa nga tufunye obwenkanya poliisi ketugobaganye keerekeyo tugenda kubeera mu tenti omwo mpaka okuta bwe kikwatako nga atufunidde ekyokukola
ne obaka ndowooza bwe batuuseeko abali bekikwatako abantu bano mubalowoozeeko omuzukulu wakabajja ziwa and sons batuteekamu akasente ne bannaffe abanana abo mouth wash bwalina akasu akabi mu kamwa alina amannyo agakujegeera amannyo agaluma kino kibamu omusaayi kozesa kannana ojja kubeera ng'oli ku muzuuli nze muzukulu wakabajja westbefore media tugusa ensonga Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.